omubi eyali ku musala Pilato baabafunamu baali wano Pilato yafuniramu awo mukazi we yafuniramu awo ulira ffe abakaddeyideyi abasaakiriza we tuddamu abantu bonna ne baddamu ne bagamba nti omusaayi gwe gubeere kuffe ne ku baana baffe. Katumanye ekyabaddewo ku Lwabiri ku Friday abantu kukuŋŋaana kutandika kutambula nga nabo beetisse emisaalaba kubanga luli wano waba yaffe ennaku 3 naye ate bano nga balaga okuzuukira balaba bamulaba Saturday kitegeeza aba yazuukira kiro ekyakeesa Friday wobala ennaku 3 emabega tuzibale kubanga ti bwoba ozibala nga sirya kale ne bwe tugamba nti yazuukira ku Sunday kale tugambe nti yazuukira ku Sunday nga bwe tulujaguza nti ku Sunday kubanga olw'Essande ngenda dukubuulira nalwo lwalabikira abayigirizwa nga yazuukira. Tulina okwebuuza ekibuuzo buli omu yeebuuza ekibuuzo nti igwe nange nja kyebuuza na buli omu alaba we weekubamu ttooki byokola biweesa Mukama ekitiibwa. Katonda ali proud of you nti ddala we namuyira omusaayi gwange ti omusaayi gwange gwakola oba wakutundira akaaba n'agamba naye kaakati Mukama kati nziba nange nayira ky'omusaayi gwange olese kinene kinene lero tukigendamu kati naye gwe weebuuza ekibuuzo Katonda waakulaba teyejjusa kuyiwa musaayi gwe. Mwenna abali ku mukutu gwa Unique Media mwenna gye mulabira mwenna nsi ki gy'olimu abali mu Uganda abali yonna gy'olabira mu nsi ez'ebweru tubaaniza ku puroguramu eno tugamba mwebale nnyo mwebale ddala Mukama abawe omukisa okulaba nga ate mutubeerako kubanga data wuwo essimu yiyo osobola okusaafinga oba n'okusaakinga buli kimu ky'oyagala but oba wasalawo okugamba kambeere ku mukutu gwa Unique Media kiba kitukolera nnyo amakulu n'okuba nga ate tukwebaza ggwe ssebo oba nnyabo. Samike ge mannya gange era nga Roland Seruyima gwe mbeera naye gwe tutambuza emirimu n'abalala abatuyambako here and there okulaba nga tubatuusaako kye mulaba ku channel eno. Olunaku olwaleero olunaku lwa Easter era nga tubayozaayoza okutuuka ku Easter era ne tugamba nti Mukama nga waazuukidde katusuubire n'emitima gyammwe azuukidde. Obaddemu effutwa oba obaddemu obutaagaliza bambi butereeze tutambulire wamu ate tutambule bulungi. JS medical hubs bagamba nti bakujjanjaba oba olinamu ebikutawaanya ng'omuntu olinamu asthma olinamu sukaali olinamu pressure waba ku accident n'ofuna enkovu zino ezizimba azijjako sikiniyo nebeera nga ate eri kiriya enjogera akati webeera weri ne sikini neddawo ng'atafuna nko ku nkovu. Mukubire okweza ennamba zolabako JS medical hubs jabakwata musawo John musajja mulokole akujjanjabe then tusabe Katonda abeere nga ate akuwonya. Jjukira ffe tujjanjaba ne tusaba Katonda yawonya. Ayinayo n'eddagala oyinza oba toli mulwadde esobola okuwa eddagala erikozaamu obutwa omusaayi ayina eddagala erikongera amaanyi erizibukula emisuwa eddagala erizzaamu amaanyi. Nali mbabuuza wano Kasirye ne Roland babuyita batya obusimu bw'omubiri ne buddamu amaanyi nobeera ng'osobola okulwanyisa nino endwadde ezo. Munoonyeko ajja kuba akuyamba bulungi nnyo. Kale njagala nga ntandika puroguramu eno kusooka ntumireko
nja kusooka neebaza omukyala gwe bayita Lilian Nyangoma. Yoyo Roland Nyangoma, Lilian Nyangoma oli Kasese. Tukwagala nnyo, tukwagala ddala, bale kubanga ate olaba program eno. Then waliwo n'omulala yaŋŋambye Sami, nkooye okwebuzaabuza ntumiraako mu comments bamuyita Immaculate. Ddala sirijjukira naye naabye Immaculate. Nkwagala nnyo, nkwagala ddala ate mmwe abakomentinga mutuzaamu nnyo amaanyi lwa nsonga olw'omu tugayidinga here and there. Then kitukakatako n'okumanya nti okutula mu comments ezo okulaba waliwo ekigenza obukyamu. So tuzirabanga nnyingi ng'ate mwogera bya nsonga, kitulaga nti mbeera attentive kubanga bino tetukola binyumo, tuba tuzze kusomesa. Kale nkomyewo ne musajja wange ono Musumba. Kozi oli Musumba? Lwakuba sibwagala. Toyagala Busumba? Naye nga sina kyakikolera. Naye ng'oli Musumba? Sijja gamba 100%. Kale Anseri nti oli Musumba, ye ndi Musumba. Era banfukako amafuta okubeera Omusumba. Naye nze obusumba sibwagala lwa nsonga bbiri. Ensonga esooka, nze nkaaba mangu. Ndi emotion omuntu bwandeetera ebisoomoozo bye, tubiyita bisoomoozo. Nyinza okumaliza nga nkaabe, kakati Musumba waawa ng'omuleetedde kati ekyo kintawaanya. Alesa akaaba n'Omusumba n'agattako omulanga. Ekyokubiri nti okwetikka ebisoomoozo by'abantu. Abantu balina ebizibu. Sami, eyo ofiisi Mukama bw'ali gikugonnomolako oliwulira? Ey'ebizibu? Eri ey'ekisumba, ofiisi y'aba bizibu. Waliwo eyaŋŋamba namukyazaako wano naŋŋa Sami oli Musumba, jangu nkusomesa obusumba, tumanya tukutwalewa ne muga boss. Sami siri Musumba, era nkiddamu wano, siri Musumba. Kati Sami, ontegedde obusumba tebasoma busome. Waliwo eyaŋŋamba kuba kuyitibwa. Katonda n'akulonda ne bakufukako amafuta ng'akufukako ye kabona akusumba. N'akufukako amafuta, bw'amaliriza okufukako amafuta ate n'ogenda n'oyigirizibwa mu ze tuyita Bible College. Waliwo yaŋŋambye nti Bible College ezo ng'oyagadde kubanga abamu kati kitukakata. Nze ndi mu emiti eya Apostle Mitala ne Apostle ne Bishop Wamala. Ndi mu kusoma, ndi ku diploma yange ya myaka 4. Era Kirwana nze yantwalayo. Nga Kirwana amaliriza egijeena naye n'antwala naŋŋaawo wayi. Naye nga Muzeeyi Mitala yamutuma dda alanikasinaga nti oyo nali best man we manyi gy'abeera. Mba ndi awo nga zimulese esseguku nti wuuno. Njagala kunoonya ku mukulu oyo tulinye ku music. Ekyo bakyoyagala. In fact waliwo abantu 5. Abo nze ngendo bakuwa. Kirwana, Maka Africa, Florence Rukundo, Betty Namaganda, Jebbi Katende. Betty Namaganda yayiba nali ntambula mu bulungi nnyo. Oyo ne omwami we Ssennyonga ne Gladys Mirembe, abo mikwano gyange nnyo. Abo boss sina we mbagamba nti tugende wano ne batasituka. Ngenda banoonyako ogenda kubanfunira. Abo basaba nze njja bakuweereza. Tulabe nga tuwane music oyo, gospel music. Tulina entwe tulina okuttaanya. Nnyo nno. Ku bayimbi ne bataata ba. Kyo nga kinene kyogenzeemu. Ngenda kukyayibwa. Naye ne Mukama waffe bamukyawa. Njagala olunaku olwaleero mwezi wa Katonda kasibye. Soke tuveeko ku sitole yaffe. Yes. Teeke wali ebbali. Okay. Leero olunaku lwa Easter, njagala tukole ku message ya Easter. Naye nga twagala kutambulira mu biki bye tulina okukola ku Easter. Ng'abalokole. Then otugambe n'ebyo bye tukola ku Easter nga ffe tulowooza biryoke naye nga bikyamu nga twonoona. Nkutegedde. Gwe mulamwa gwaffe ogwo. Biki bye tulina okukola ku Easter, olunaku luno lwa Easter, then biki bye tukola era bye tuzze tukola ebbanga lyonna emyaka gyonna gye tulidde Easter nga bikyamu naye nga ffe tumanyi
bwe tumaliriza ekyo tukyalina obudde then ndeeta ekibuuzo kyange ekirala regarding this issue naye njala kubuulira bonna abali eyo nti omanyi comments wetwadde tukola wandeetedde buzibu eyasembeyo video buli omu ambuuza bubuuza Sami oli mulokole walokoka obononya content naye njabaddamu nti ekisooka nze mmanyi Katonda wange kubanga nze nkimanyi Katonda wa muntu si w'abantu. Ansa nyangu nnyo buli akubuuza Sami ndi mulokole nalokoka ng'ennaku z'omwezi bwe ziti mu kkanisa eyitibwa gundi era musumba wange period ansa kati abakubuuza mbizeemu nnyo buli bambuuza bagamba nange nze Sami ondaba kankiddemu ogusemba sigenda kiddamu nze Sami nazaalibwa mu famire y'abalokole. Amen. Nfuna omukisa okwatula emirundi kuba mmanyi ndi mwonoonyi ontegedde buli we nfuna omukisa okuddamu okwatula obulokozi mbwatula ontegedde Sami ansabira ku church bagiyita Glory to Glory Gospel Ministry. Amen. Pastor wange ansumba nansumba kale atwala obuweereza obwo kubanga njiga ebintu bingi nnyo naddala ku channel eno bamuyita Pastor Felix Bayirisomwa kati addamu okumbuuza ekibuuzo ekyo mumugambe nga ajja alabe video ya Easter ate jjala kuba nyangu oza nkijjeewo kale tugendere ku mulamwa gwendeese Easter bassebo ne bannyabo mbaaniriza nsanyuse nnyo okubawuliza kuba sibalaba naye mumundaba naye neesiima obbawuliza kubanga buli mukola comment tuba tulaba nti gye muli mbalengera nti gye bali so njagala kwebaza Katonda. Amannya gange nze Kasirye Alani musanyusa ndi musajja mufumbo era ekyo kyekimpisa mwami kubanga nafuna omukyala ewaabwe taata we n'amumpa nakati nkyasasula omutwalo gwa taata wawaŋŋamba yakugamba omutwalo gwange yagala muwala wange n'okusinga nze bwe mbadde mwagala kisooka simanyi kapimo kaabadde amwagalirako kati ogwo tegusasulika n'okuba waggwadda kyova olaba muleeba tubeerayo aba nfiiriddwako n'omulimu ogwa TV yakyabazinga naye nga nnina kujja kubeera muleeba kola ki kuzaala kubanga bampaasa so Mukama atuwadde abaana nina abaana basatu ababiri be nazaala mukyala wange ow'empeta omu gwe nazaala mu buvubuka nga nkyegezesa eyali owaaki oyo ndoza tetunaba kutuukayo oyo tetunnamutuukako so kati yawezezza emyaka 2 ali mu kukola S6 ekitebe oyo aliko story kubanga nali wamuzaala nga 11 ogw'omwenda musaddake nga 9 ogw'e11 nga wa mission walina muzaala ddi ng'ennaku z'omwezi ebyo nja bituukako mbasomese ennaku Satani ze bakoleramu n'emyezi nga nina omusaddaaka ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'e11 nga tuvudde mu kye bayita Halloween's Day si mwaka myezi 2 omuzaala mu gwa 9 omusaddaake mu gw'okubiri omusaddake mu gw'e11 gye myezi 2 bwe giti kati yalina kuzaalibwa mu gwa 9 nga 11 omusaddake mu gw'e11 nga 9 kubanga abo bayingira kye bayita satanical year kati bwe natuukamu ebyo bisomesa kati oyo Mukama amutaasizaawo nti tugenda okulokoka nga abawala bali mbuto kyekimutaasa so njagala kwebaza Katonda kuŋŋaanira mu kkanisa eyitibwa Eden Revival Church ku ttabi lyaffe ery'ebukoto omusumba wange ansumba ye musumba Davis ne Ellen Wambongo abo Mukama wakyantadde era wemperereza ng'omusumba mu kifo ekyo so tuli mu Eden enkulu ey'Ewandege yali ettabi lyaffe ekkulu eritutwala owa Bishop Morris Bukenya Mukama wakyantadde mpaka kubanga ffe atejjukira sawa yonna kugamba weeyongereyo nga weeyongerayo so kati myaka 12 nkyali nabo Mukama akyantadde awo in fact ako koyogedde kanterezeemu katono waliwo video gye nakoze n'omukyala
naye mbadde nsaba abatulaba bambi mulabe mutegeere. Tolaba just olwokuba oli ayogedde ku kyakiyo n'ofyuminga nga totegedde kyayogedde. Omukyala yagambye nti yalokokera mutundu n'abeerayo ebbanga then mukama n'amugamba ave ku mutundu. Ekyo kya bulijjo ave ku mutundu. Nze nalokokera ku anointed aparumis eya Musumba Muteesasira gye nalokokera nengenda ekansanga Miracle Center ne mara omwaka 10 nga ndi mu Bible kati nenva ekansanga kati ndiye n'amugamba vaayo mutundu nja kulaga gy'okola ki gy'olaga. Kati mbu y'omukyala agamba olw'okuba yali ayagalayo nnyo ye n'alemerayo until something happened. Yes. Nekibaawo n'ategeera nti ebyaddala bakola ki bangobawo. Kakati abaagazi be abafollowinga mutundu era abajagala era nange njagala abamu baagiridde awo. Kanyuma naye kakati tebaategedde kye yannyonnyodde. Anti kakyongere tulina abantu nga ye kasito okoona ku kyaki. Nze kankwanguyize tulyoke tugende ku message eno kubanga ate kino kikulu nnyo. Nze nali ewa Musumba Muteesasira okumala emyaka 9 naye ng'ate ndi mu buweereza bwa Apostle John Bunju. Okitegera ng'eno mother church yange naye ng'ate empeereza mu buweereza bwani nga technician ow'ebyuma mu church mu buweereza bwa Apostle Bunju ne program za radio ziddukanya zonna. Owulira Juli Muteesasira na koze ka sikutwalimanya Juli nalujja n'ayingira mu kulya ebisiyaga. Bw'ayingira mu kulya ebisiyaga nayina okutuuza musumba wange. Katola level gye nagendako nga nina omutuuza kubanga nze nali manyi symbols ez'abasajja bali. Ne ntuula ne mugamba musumba kino kati nzijanga omukuba weereza abalimu nkugamba olina obuyinza oyo omukyala wamuwasa wampeta toddamu mukkiriza genda kuyimba Misiri. Toddamu mukkiriza genda mu bivulu byonna. Toddamu bw'oba ono protectinga kubanga amaze okuyingira ekintu ekitali kiki kyangu. Musumba ne kimulema. Bwe kyamulema nze nalina okufuluma ekkanisa. Wakiraba tebina. Sina kulaba. Jjukira nze nali editing ennyimba za Julie. Nga mbeera naye mu studio. Ntambula naye w'abaalaze. Ati omukyala yabayingizaamu tiimu yo omukyala yajjanga ategese conference ku Serena Hotel. Omukyala yita Bishop ali Canada. Uyo omukyala yabayingiza kati bwakola symbols na kinaki ne manya nti hey ona waliwe kitakitu. Kati bwe nabagamba Muteesasira kyamulema okutegeera. Kubanga omuntu bakuganti gundi ali ebisiyaga. Tusubira na kikola ki. Ulyange ekintu ekiri. Omanye kyabaawo. Nayina okumugamba ku bintu ebyo. Kubanga naye yagenda n'agamba omwami omukyala n'atabuka. Omukyala yagamba omwami yagamba omukyala we. Omukyala n'atabuka nnyo. Ne mbagamba ebintu ebyo. Bw'oba tosobola tutuuza nze nkubuulire ABCD. Nze nfuluma ekkanisa. Yamugaba gundi aŋŋambye. Bulungi nnyo kale bwe basula bombi mbulire. Gundi aŋŋambye. Ate era kye nali njagala ne message nagituusa kubanga namugamba. Juli namugamba nga tuli babiri before. Ne mbaga nti omukazi oyo musiyazi. Akozesa ero simbo wagirabye neno togendayo nga conference ayagala bakyala bayimbi bokka. Omukyala oli oyo ne muga togenda nga abawe emotoka abawa buli kintu n'atawulira. Finally nayina okuva mu kanisa. Olaba ekyanzijayo kati nga force sisobola kubeera wali na kirimu nkimanyi. Ne mala emyezi 10 nga sesaba. Mukama n'akozesa Florence Rukundo n'amugamba twala Alan Kasirye wa Musumba we yakuyigiriza okuyimba kwe kundeeta ku Eden. Owulira namala emyezi 10 nga sisaba sirina wensabira kati ekyo omukyalo oli omukyala na kati waliwo ne batandikirawo ono naye ave eno tubaze kulwanyisa ne mumutegeere bulungi omukyala yalemera nayo ye owulira ajagala naye ne wabaawo ekiriwo. Good. So njagala kwebaza Katonda olwa Easter eno amazuukira ga mukama waffe Yesu. Naye amazuukira manene. Amazuukira bwe bagalaba kati bagategeera lwa Sunday. Yes. N'abalala abaganda baffe abakatuliki bagategeera nnyo lwakutaano. Wangi? Naye njagala tusooke tuddeko emabega
kubanga wagamba guno mukutu kusomesa Yesu Bayibuli etugamba amala mu ntaana ennaku 3 kati singa tugamba nti yafa lwakutaano ate n'azuukira ku Sunday ziba ziweze 3 kati tuddeyo mu Bayibuli kati nze good enough wetugamba nti yamalamu ennaku 3 yes naye ate nga yafa ku Friday kyezalaba tulina Saturday Sunday kitegeeza zirina ku 3 yamalayo lumu olu kakati ekyo kigenda kuzaayo kati abantu abatasoma Bayibuli bayina ekintu kye baleka. That's why tugamba kirungi okugenda mu Bible study mu Bible college n'oyiga ebintu ebimu. Kati ebimu tubisanze nze good enough nali nfunye omukisa nga Apostle Sala Bunjo yangulira kye bayita study Bible. Kati abantu tebalina ze bayita study Bible ekyo kimu Bayibuli nga yo yakuyiga eno mweno mwe bajja naye ne bagaziya ekunnyonnyola era n'ekika kya Bayibuli endala bagiyita amplified Bible. Kati ezo buli ng'oli muweereza oli musumba ng'oyimirira ku katuuti osomesa abantu weetaaga okuba ng'osoma nnyo va ku theology w'abagundi mubayita batya abalekicala abo kubanga ate bo tebakkirizana mu Katonda ojja kulwa omutwe gwabwereera. Ddamu eno Bayibuli eno ogiraba leero naze ne Bayibuli kubanga kye twagambye okukola ki olaba nze yange ya Luganda mweza za Luzungu. Kati Bayibuli erina obuntu buno wakati obulabi singa nsoma ekyawandiikibwa kati kino ekya 11 kyengenda okusomako kati bampa references ezikikwatako mu gundi endala okisegedde kati ne baŋŋamba nti kino kyensomye wano ŋŋendeko mu Makko 15 olaba bwe ntandika okugaziya kati ku Makko w'osoma waliyo. That's why osanga bafferera mu Bayibuli bakukwata kubanga tomanyi Bayibuli buli bw'ogisoma ekuwa gyeraga awo Simyoni omulogo najja y'amaanyi gonna naye genda ku kali kakunnyonnyola katya ne katandika okukunnyonnyola ti naye Simyoni buli yakola bw'ati yasobola okugira bw'ati ne bakunnyonnyola kati n'osanga yataka kwongerayo ne kagamba nti awo kyekyanyiiza Katonda n'asaanyaawo famire ye okuva eri gye batandika okujja otandika okuzuka abaana bakoma wano kati sasa eyo kaye ensobi gye tulina kati Yesu ekutuddeyo ku kyennaku esatu kyekyo that's why nga ziyiza wano nti Yesu teyafa lwakutaano ate in fact njogedde nakufa Yesu ye y'omu ku bantu abataafa. Kati ogendaga omusajja utuleetedde theology bwe tulabanga nako kati wano ogenda okulabira obukugu bw'okusoma wangi Yesu tafa wangi Yesu yata omwoyo gwe n'agukwasa Katonda. Bino ebyamwe bye mufa kyova olaba Katonda ye yagulina nti era ekiseera bwe kyatuuka n'agira yagenda n'akola emirimu gye n'akola n'asiba Sitaani. That's why Sataani yasibwa kati wansi n'amuggyako ebisumuluzo nadde awo abantu batagira kati mbuulira abameka abafudde ne bakomawo tewali okujjako nga ye yakoze eki kubanga naye abakufa bwe bubu yali tadda obadde ki kati ye Katonda ebyo bye bisukkawo bye batalina. Bayibuli egamba n'agamba Abba Father taata nkukwasa omwoyo gwange ofa todda. Kati ye yajja bino bye tugenda kuzuukira bye tugenda okugira ki ebyo byonna by'owulira ebyo nti abafu bagenda kuvaayo naki obutukuvu bwo n'obutuukirivu kati amaanyi ge magnetize yalina amaanyi ago agali mu bulamu bwe agenda okukozesa kyonna naye ye atambulira mu butuukirivu n'obutukuvu. That's why nti olunaku lwata omwoyo gwe ejjigi lya yeekaalu lyayulikamu bwe liyulikamu wakati n'abafu abaali emagombe ne bavaayo abatambuliranga mu butuukirivu. Kitegeeza amaanyi wali bakayita bakapeneta simanyi bannaffe abakatuliki so bakateekawo akataala kalina okuwaka 24/7 tekazikira katabenankulu something tabenankulu ndowooza kati omwo mwe mwatuulanga ejjigi lya yeekaalu eyo gye lyabeeranga. Kiki ekyabeeranga mu jjigi lya yeekaalu lino
wabeerangayo the 10 commandments. Katonda mwe yakolanga ki kyova olaba bwe batambulanga ne bagenda gye balaga bwe gaayulika bwe kati amaanyi gonna ne gajjayo buli kiramu kyonna kubanga baali bagasibidde gali wamu ddayo kuba Dawudi bonna baatambulanga nago bwe balaga gakolera bo bokka. Okitegedde gaabwe ne Dawudi bwe yagirako n'aba Filisituti bwe baatwala sanduku naye bakolera kati Katonda ng'akolera awo kati bwe Yesu bw'ata n'amuta okukolera wonna. That's why nabali abaafuna omukisa abali batambulira mu butuukirivu ne bavaayo. Njagala kudda ku point. Kasimu wangi yo akannyonnyola yalontwala empola n'ebibiri sufalira tusoke bibyo byonyonyo ekisooka bwe bali tumanyi Yesu baamukomerera n'afa ongambye teyafa yata omwoyo gwe ddayo olabe soma ebyawandiikibwa kati ffe tumanyi kufa mbwawo Yesu n'afa. Yesu n'afa era bye batuyigiriza okuva mu Sunday school bye batuyigiriza okuva mu ki kati abakatoliki abalina gye bayita bagiyita mwoyo mutukuvu gizijukize tekkirizibwa muntu mulala alina kugisomamu father yekka ne bishop we bagisomamu evanjiri eziti evanjiri akakagundi akatono simanyi saagala njogere kyesitayi naye nga kyekyo bana abantu bakkiriza gisoma musoma gundi za bulijjo musoma ezo za bulijjo naye ko kali akaabwe kuba ke kali mu doctrine yonna buli kimu mwe muli amazima amakusika amatuufu nti gaagano ekyokubiri kyentegedde wali tunatuukayo mu kuzuukira wano teyazuukira yekka yajjana bonna ne ku street ne babala eze Yerusalemu kubanga ali amaanyi g'ejjija olwakka wonna buli yali atambulira mu butuukirivu n'obutukuvu baavaayo ne batambula ku street abaali abafu bonna ne babalabako. Ekibuuzo ekinene kyali badde kiraga baddawa anti badde nakubuuza bibiri baddawa then nga tunatuka baddawa Yesu yafaddi kakati ako kankakuume wali mu kuzuukira yakubuuza bali ate bo baddawa. Theology omutuufu gw'olina kuddayo kubalaba baba tugamba ennaku 3 jjukira azuukira ekiro ekya Sabbaato bannaffe Protestant era gye batwalanga ensonga enkulu aba Seventh Day lwe lunaku olw'omukaaga lwazuukira ekiro era bo tebajja gikuza tojja basanga nga bagikuza kubanga Yesu azuukira ku lwamukaaga olwo ekiro ekyo ekikeera ku makyaga gakeera ekiro ekikeera olw'omukaaga ekiro ekikeera olw'omukaaga kyazuukirirako ku makya olwa Sunday ekiro ekikeera olw'omukaaga kati Yesu yazuukidde eggulu kyazuukirako kati ova olaba theological gundi zitawaanya era oyinza okubuzaabuza abantu ne bagamba nti banaye tufudde ekiro ekikeesa olw'omukaaga eggulo ekyo ekyeggulo kyova olaba bannaffe b'Abakatuliki onnatuuka ku biri nja kubikunyonnyola bo bakwata luno olunaku olw'omukaaga ekiro naye ng'olunaku olwali badde olutuufu lwe luno olwokutaano lubaddewo olwo twasuze mu overnight luno lwe lunaku olutuufu ekiro lwayakola ki era olwo tuba tululindiriranga misa naye abatusomesa bino tebabitugamba obisanga mu Amplified Bible ne Study Bible kikutabudde bano ba Maria Magdalena ku makya lwe bakeera okugenda ku bagita Sabbaato ku Sabbaato ku makya ku olwo olw'omukaaga ku Saturday ku makya lwe badduka okugenda lwe basanga ng'azuukidde lwe yazuukira ku olwo ekiro so yazuukira kiro bulungi nnyo ku Saturday ku makya kati kino ekyandibadde kya Friday ky'owulira tutambuliramu ekyo buli muntu yandibadde asula mu ki kubanga ekiro ekyo kyavaayo bano bajja ku Sabbaato ku makya ekitegeeza yazuukira kiro ekikeesa Saturday bulungi nnyo weweebaka leero Friday enkya ku makya kati Yesu ogenda musanga yafa lwakusatu kati ffe Good Friday Sunday I mean Saturday ne kati Sunday tubijjawa kakati
ebyo tugenda kugenda mu Baroma bibiri badogamba bino twabijjawa bye tujaguza tuddawa kubanga yo Bible ene kikulaga bulazi kati ngano ngenda kusomera tekulaga lunaku ki kubanga tewaaliwo bya kalenda kati obuzibu buli mu kalenda bakinga byongana ne Bible mukama yebazibwe kakati nze njagala kusoma wano ekyawandiikibwa nze njagala kusoma ku bintu ebimu ebyali ebyenjawulo ebituleeta okutuuka ku kuzuukira kwa mukama waffe Yesu. Biri wano awo Yesu ndi mu Matayo essula ya 27 bw'oba ojja kusoma ojja gisoma yonna kubanga yesingamu obuwanvu erina gundi 5:6 erina ennyiriri 5 erina ennyiriri 6:6 okitegedde naye ngenda kutandikira ku lwa 11 ngende mpaka awo Yesu n'ayimirira mu maaso g'owessaza owessaza n'amubuuza ng'amugamba nti gwe kabaka w'Abayudaaya Yesu n'amugamba nti oyogedde kubanga bannaffe bali abaakwatibwa obujja baali banoonya kakkoozi era bwe bagenda ewoono bamugamba oyo kabaka agenda kutwalako bwakabaka bwe katono n'amubuuza era bw'oddayo mu story ne mabega Yesu agamba nti nze kabaka naye obwakabaka bwange si bwa wano ku nsi obwange buliwa buli eri mu ggulu kyova olaba omusajja ku musaalaba oli omuki omubbi ye yamugamba wamma bw'otuukanga mu bwakabaka bwo onzijukiranga naye omusajja yali mugezi yafuna gwe yateeba eggulu yateeba eggulu yaliteeberaawo kakati wano kozi gye banoonya Yesu adda n'amuddamu nti oyogedde bakabona olaba basituka bakabona n'abakadde bwe bamuloopa n'abaddamu teyabaddamu bwe bamuloopa teyabaddamu n'akatono awo Piraato n'amugamba nti towulira bigambo bino bye bakubuuza bwe biri naye olwe 14 ti naye n'atamuddamu era ekigambo kyonna wadde n'ekimu owessaza owessaza neyeewuunya nnyo neyeewuunyiza ddala ye bwamubuuzizza azzeemu naye bano bamubuuzizza agaana kati omugezi kibayita omukulembeze naye lwaki kati awo bw'oba ojajinga oteeka okumanya nti abantu bano ono bamuleese butali ki butali butuufu kangende ku 15 nti naye ku naye kubanga owessaza yalina empisa okusumulula owessaza yalina empisa okusumula mu kibiina omusibe omu gwe yayagala era mu biro ebyo waaliwo omusibe omumanyi ayitibwa Balaba awo bwe baamugamba Piraato n'agamba nti oli gwe twagala gwoba otusumululira nze kati njagadde kusooka kuyitira wano nti Yesu already yali mission ng'alina gituukiriza bano bonna abantu bategekebwa mu butonde bwabwe nti bajja kukola mirimu egyo mission etuukirire kyova olaba Peetero bwe yali agala ogiremesa nga ganja kusala teri ajja kukwatako nja kukwata era nakwata n'omusajja n'amusalako okutu ono n'akuzzaako yamugamba gwe sitaani va mu maaso mama Peetero jangu tukoleki kati yalina omugoba kubanga bano bonna kabeere Yuda tumusalira omusango kubanga enjiri eyabuliddwa eggulo eyabuliddwa eggulo kubo ly'omusalaba yabadde ku Yuda naye Yuda yazaalibwa nga alina kukola ekyo kumulyamu ngeye mission gy'alina okukola kikulage Bayibuli etugamba eri mu Yeremiya 1:4 etugamba nti yatumanya nga tetunagenda mu mbuto z'abanyaffe n'atulonda n'atwawula okubeera bannabbi ku lw'omulimu gwe so Yuda yali ku mission ng'alina ogituukiriza that's why Yesu yatula butuuzi walinaga wano waliwo agenda okundyamu olukwe bonna noga tekisoboka ninze Yuda akimanyi kubanga naye abage yasituka busitusi naga kati already
waliwo force eforcinga yuda okugenda okukola ekyo kubanga yayina okikola. Olw'okuba bano abasajja Abaroma baali bamaze okutegeka nti kino kye tulina okukola, omusajja ono tumutte. Naye kino kyonna agenda okujja ku nsi. Bayibuli etugamba etya? Yesu bwe yayagala ennyo ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we, ffe atufiirire ku lw'ebibi byaffe. Atukole ki? Atufiire ku lw'ebibi byaffe. Oyagala oba toyagala yalina okuvaawo. Yalina offa. Oba oyagala oba toyagala kkiriza gaana. Kati bino afudde ddi, bimutuuseeko ddi, ebyo byo ajja bisanga mu maaso olwa mission eyo gy'alina okukola. Kati olunaku luno olwa Easter lunaku lukulu nnyo. Nze njagadde kujjayo omusajja wano gwe bayita Kerode. Tandika okulaga amagezi g'abakulembeze nti omusajja ono yali mugezi n'amanya nti ebintu birimu ki politics, era bwakkirira wansi wano kyova olaba wawulidde enjiri eyabuuliddwa ku Friday. Naye enjiri gye batubuulira ku Friday tekyukangako ne tuba bato byabufuzi banange mulekerawo okuge mulekerawo mugeze mufuse Yuda mwe mwakala yenjiri bwe ya byabufuzi mulekerawo bwa Yuda naye nga kiri wano mu Bayibuli. That's why nti enteekateeka y'okututeekerateekera Yesu atununula alokole ggwe Sam nze tujja maaso eyo tewaalinda byeko wali tolina wadde n'akadakika kanyinza okunsembererako njogera amazima amalokole nga ntudde wano ng'ogenda kunsanga wa tokuba kirabu wuyo ngambe wazaalibwa mu balokole onoogenda ddi mu kirabu kaakati nga nze ndi wa kirabu kati wali nsanzeewa toyimba nyimba za Kimisiri nti onozireta Capital Radio onsange gyendi nandikusanzeewa kwegamba ekkubo lyo lyali lyawufu nnyo ku lyange kati nga tolina wogenda kunzija okujjako ng'omusajja ono amaze okola ki okujja eno mission etuukirire. Kati luno olunaku y'ensonga lwaki abantu tebatunulira ebintu. Ono Kerode ono gwolaba Kerode y'omu ku bantu be baateekerako kati babatwalanga ba governors ennaku zino babatwalago naye yali governor mu kiseera ekyo kubanga waliwo abantu babiri Kerode ne Pilato okisegede waliwo abantu babiri bonna bafuzi kati ono weeno yakubamu stamp oyo alina okugamba nti ki kiwedde mutwale sirina kirala kyonna era yakuteera nakugamba kale kambateere gundi naye yalina omukazi ow'omwoyo ono Pilato yalina omukazi we nga wa mwoyo ng'era yakkiririza mu musajja ono Yesu bye yajja akola byonna. Omukyala asula n'ono mu nju kyovula abakyala mission ze bakola nnene nnyo zotasobola kumanya ono nga tonnatunula ku kyono wangi omukyala yamuga gwe oyo omusajja gw'oliko omutegeera ebirala byatamugamba biri mu amplified baaba wokola bino tebikutabula kubanga biri mu amplified mweno tebirimu baaba wa Yosef baaba wokola entebe ya Kerode mwana atuula Yusufu ye Joseph tata wa ow'omubiri aliwo okumukuza kati baba wokola entebe ya Kerode kati nga bamanyi bakabaka babawa ne balya ne bagejja ne bakola ki omanye kyaliwo bagenda omuteeka mu ntebe nga tajaamu kati ekyamagero ekyakolebwa kye bataalagako mu Bayibuli wano kubanga batugambye batuwandikira bye byaffe kyovula babiri b'obinonooza bitabula nga bw'olya nti biconfusinga singa obireeta mu public kubanga public tebimanyi n'akwata ku ntebe bw'ati n'asaba ebigambo bye bataategeera entebe neekola ki neegejja nga tebasobola kuddayo kubajja ntebe endala oyo kati baddamu okumulabako nga bamuleese wano era omukazi ono yagamba Pilato yali akimanyi kugambye bano abasajja beerabira kyosobola bawandiika mu mizingo ne bajjukira kyova olaba omwoyo mutukuvu bw'ajja n'amugwako amujjukiza nga kye walaba ku mulodokaayi okisegere naga naye ono omusajja muleete ebitabo by'okujjukiza ani yataasa kabaka ninga kabaka takyajjukira nti waliyo yamutaasa okufa bye bino ti bano ba Pilato babawandiikira nabo ebyo tebabijjukira nabijjukira bali mu masappe bali mu kati goya so bagenda okumuleeta omukyala ajjukira baga nti naye mmwe omuntu ono
era nga togeza n'okwata oyo omuntu mutukuvu nnyo. Osanga bye batatugamba wano by'otalaba batugambako ekyo mutukuvu nnyo. Osanga yamukuba n'akaama ojjukira bwe kitebo kino aka wamma ssebo nze sibiriimu sibikola ki yaga baganda omusajja ono nze olwo ng'alina kyajjukidde aganze abasajja kyova olaba bwe mbuuka wano olunyiriri ebyo biri awo waggulu nti naye Piraato bwe yalaba nga tasobola n'akatono olwa nga bayinze okukaayana n'addira amazzi n'anaaba mu ngalo mu maaso gaabwe jjukira ne amaaso g'ekibiina n'abagamba nti nze siriiko kabi olw'omusaayi gw'omuntu olabye bw'agamba kati wulira abantu okumanya olw'omusaayi gw'omuntu ono omutukuvu olaba naye bwakijjayo omutukuvu mu maaso gammwe. Wulira olwa25 abantu ne baleekaana wano n'otukolera ensobi z'otalabanga kiri kyowadde omubuuza nti kiki bye tukola bye tugenda okutuukako nga mbituuseeko. Wulira bano bagamba abantu bonna ne baddamu ne bagamba nti omusaayi gwe gubeere ku ffe. Bakyetaddeko naye manyi kye bayogera olaba baleetera ensi obuzibu kati ojja kulaba confusion eziri mu basumba tebasobola kukwatagana basobola ekikoli mu bakyejjira eno. Bino ebintu abantu tebabimanyi ne ku baana baffe oli abatandika okuteeka ku baana abatabirimu ne ku baana baffe kati olisamya obonaabona n'obonaabona oli mwana wa musumba baga naye omwana atawaguza obulamu buno naye nga yakukolera ki kubanga ova mu lulyo lwa Yuda oluva mu lulyo lw'Abaleevi mama wagamba kikyo kisome 25 bale tuli mu Matayo chapter 27 naye olunyiriro engendo osoma lwa 25 abantu bonna ne baddamu ne bagamba nti omusaayi gwe gubeere ku ffe. Jjukira Piraato yabivuddemu kati kubanga lujja Piraato mutukuvu simukwatako oyo ne ku baana baffe omanyi ekyo ky'oba okoze kati kyekitanjagaza busumba bannanga ogoba emizimu n'ogobako omuntu ekintu nga negye kyava tewabirinamu. Nina omuwala gwe nasabira Sami luno olunaku lukulu nnyo tulina ddusukka okulya obuli emmere tulina kuddayo eri kwekebera mu bino biki bye tutakola nga twali tulina obikola. Wano waliwo nakwenenya wano kwenenya omusaayi gw'omusajja ono guyiikira ku lwaffe obwere lwali badde na lunaku lwa kwenenya si kuddaako kusanya kati kubanga bano bajjajjaffe batuleetedde ekibi kyotasobola na kujjawo kino Asokeziremu 24 kanve ku 24 Matayo chapter 27 verse 24 naye Piraato bwe yalabanga taasobole n'akatono era nga bayinza okukaayana n'addira amazzi n'anaaba mu ngalo mu maaso g'ekibiina ng'agamba nti nze siriiko kabi olw'omusaayi gw'omuntu ono omutuukirivu mu maaso gammwe. Owulidde abagamira mu oyo yateeba eggulu ono omusajja kyekiri kyonja okuddamu nti bano abaazukira baalagawa ofunye direct passport eyali ku musalaba. Piraato abaafunamu baali wano yafuniramu awo mukazi we yafuniramu awo. Wulira ffe abakaddeyideyi abasaakiriza we tuddamu abantu bonna ne baddamu ne bagamba nti omusaayi gwe gubeere ku ffe ne ku baana baffe. Kati omanye ekyabaddewo ku Lwabiri ku Friday abantu kukuŋŋaana kutandika kutambula nga nabo beetisse emisaalaba. Baluyita ki? Good Friday. Then ekkubo ly'omusaalaba. Gwe eryo oyinza okuliyita ekkubo ly'omusaalaba eri
anti mbu bajjukira okukola ki okubonaabona omukulu kwe yayitamu ng'agusa naye gwe bali mu kkubo gwe tolaba nti eyakuleetera okubonaabona ali wano ono tulina kumweddirayo kumwenenyeza olwo olunaku lwalibadde lwakwenenya ekkaniza zonna ne tuba mu lusirika si usiku nti kulya mmere kukola ki kubanga omusajja azze lwa bibi byaffe banange tukoze ebibi kakati ebyo abantu bamanyi nakwenenya bagira mukama nsaasira nsonyiwa omanyi bya nsonyiwa leero nasuze wagundi nsonyiwa it's beyond that kiri mu generation gyeva bano be baleeta ekikolimo bano kati kyekitatu kati so luno olunaku abantu bali mu kujaguza lindako ekisooka oŋŋambye isita nze ndesaawo gundi ddayo olabe yesu yafa ddi waba yamala ennaku ssatu kati tandika ozibala bw'abanga yafuluma ku Saturday ekyo ekiro ekikeesa Saturday ekyo bano nga tebagamba nti kusina ku Bible wanziremu nsomewo olinawo nsomewo nti yesu lweyagira awo we bamulabira okumulaba ng'azuukidde olwedde yenna olina gundi yonna enamba erimu wonna wonna okuzuukira kandi kunoonyeze continuinga nga bwe kunoonyeza kubanga luli wano waba yafa ennaku ssatu naye ate bano nga balaga okuzuukira balaba bamulaba Saturday kitegeeza aba yazuukira kiro ekyakeesa Friday wobala ennaku ssatu emabega tuzibale kubanga tibwoba ozibala nga sirya kale ne bwe tugamba nti yazuukira ku Sunday kale tugambe nti yazuukira ku Sunday nga bwe tulujaguza nti ku Sunday kubanga olw'Essande ngenda ddu kubuulira nalwo lwalabikira abayigirizwa nga yazuukira n'avaayo kubanga basooka kulabikira malayika asooka kulabikira Mariya Magdalena ono amulabikira mu ntaana wano adduka Mariya abagamba bali abahi twekwese wano n'omusajja yavuddemu dda gwonnimba abasirikale bamututte nga waliwo omusirikale asobola okujjako ejjinja eri onnimba bamututte atuuka ng'engoye tewali naddayo nga talina kyakikolera bamuga lwaki onoonyeza abalamu mu bafu baba bamaze okuddayo agamba banne najja lwe lunaku enkeera lwajja ku Sande olwo kale kyandibadde kikulu tulujaguze kubanga lwakoze eki lwavuddeyo lweyeyolese eri bano ffe lwe tutegedde naye nga aba yavaayo dda kati luno lwe tutwalanga gundi kati tuddeyo oba olina kunoonya olunaku olutuufu luli lutya ngenda kukunoonyeza olunaku olutuufu lwe yafiirako luba ki olina kubala ennaku ssatu bayibuli zeeyogerako nti n'amala mu ntaana kubanga yajja azoogerako ate zino essatu nnene nnyo zoogererwa okuva mu Trinity mu lubereberye busatu kubanga tuba tusomesa Trinity bwetwogerera ku 3 eno lwaki Katonda ajja agitambuliramu lwaki Satani naye yagikwata n'akolayo naye ebibye 666 n'akolayo atambulira mu ezo satu lwaki kubanga amanyi nti ono akolera mu busatu kati ennaku ssatu ayogera nti ejjinja lya yeekaalu ngenda ddimenya ndizimbire ennaku ssatu mu bwongo bwa bulijjo kyekugamba ekiyinza okukonfusinga nga bwe tubyogerako abantu baga oli mulalu gwomenye eri abasajja abaloomi bagitanga kimpoza ebiseera sinagoga ogimenye ogizimbire ennaku ssatu kati nga tebamanyi nti kyayogerako kya mwoyo agenda kuta ebibadde bimwagira byonna babadde basibibwa omwo abali omwo nga babasiba ku lw'amateeka babasumulule ebirombo bwabwe babuzimbe bujja butandike bujja kati nze Alan Kasiri essaawa ya leero ndi mu bulamu bulala nalina obulamu obutalya mmere emyaka 23 kati ndi ekyemisana n'ekyeggulu wangi ndi ekyemisana n'ekyeggulo era nva wano ngenda kugenda ndi ekyemisana bulungi nnyo obwo kati obulamu olwansumuludde kati nzimbirwa muntu mulala ali mu nze si kyali biri kati kino kyenkulaga then kangira nkyanoonya wano kubanga lwakuba ate ekizibu nti ndi mu kwogera naye ngenda kuluzuula kiki kati tusooke tutunuulira awo tusooke twebuuze kiki kye tukola kye tutalina kukola kubanga bino bye tulese ako ko tukategedde
bino bye twalibadde tukola background tugirabye good kati biki byetu ne baba lowooza ku bye twogeddeko kati ogambye luli wano lunyiri ngena kunoonya wano awo n'agamba gwe kandunoonye continuing do something kubanga ekituufu kyo kiri nti wabeera nga Saturday wodde emabega ennaku 3 Friday Thursday Wednesday kati jjukira Wednesday n'ensi emali ekwata ekizikizo okumala ennaku 3 ekwata ekizikizo okumala essaawa 3 ebenaziyita ennaku 3 kubanga Yesu kitandika saa 6 ogw'emisana ate omwoyo gwe ku saa 9 ng'ensi yonna ekutte ekizikiza nga buli muntu atandise gamba naye omuntu nono mutukuvu olaba nno nga tebakyamuwanulayo ku muti bamaze bamufumise bamaze okukola buli kimu kyonna ku ssaawa 9 n'ate omwoyo gwe ejjinja ne liyulikamu ne bagamba naye tukoze kyetwakoze era awo abamu we baddukira abamu tebaddamu ne kubatulagako oba baafa oba baakola ki kati ebyo bye tutatunuulira naye nga ze point enkulu ezandibadde enkulu mu East eno si kulya buli ki mmere naye Yesu n'ayogera nate waggulu n'eddoboozi eddene n'ata omwoyo gwe okiraba kye mbadde nkugamba ssebo wano olabyewo okufa teyafa njagala olusome luno olunyiriri lulu teruli wala ngera kulaka kati olw'ennaku lwataano tinaye Yesu bwe yakola ki Matayo tukyalimu 27 lunyiriri olwataano naye Yesu n'ayogerera nate waggulu n'eddoboozi eddene n'ata omwoyo gwe n'agukola ki n'aguta kakali bino tebyalimu kufa tinaafa kubanga omwoyo yagukwata eri woddayo eri agamba nti taata kiki ekikundesezza kino ekikompe bwe kiba kisoboka kinzigibweko naye singa nze bwenjagala eyo nesala tugibuusa amaaso tetugisaba ffe twagala Katonda mpa omukazi oyo osaaga oyo wange oyo wotamu sebo ogaga Katonda leeta oyo era oyombye nze nja testimony yo tunagenda eyo maaso nayombako ne Katonda manyino yomba naye Yesu amanyi kitaawe amanyi waagamba taata kinsuseeko kino pulira kizitowa naye singa nze bwenjagala kitegeza wiru ye yali awulira nga takyakikola ki kanaga naye nga gwe okola ki mboyagala kati bye tusubuusa wano nkyakunoonyeza then lwaki bino bye tubibuusa amaaso mu East eno nga tetwandibadde bye tukola biki bye tulina ignorance that's why Bible egamba nti abantu bange babuze olw'okubula okola ki okumanya kati sami wano kikyo jjeewo kankunoonyeza olulimi ekyawandiikibwa kiki kyo jjeewo awo Yesu teyafa naye ate era omuntu ayinza okugamba nti omwoyo gwange oba omwoyo gw'omuntu egukuvaamu era obanga afudde kati wulira emyoyo nno bwe givaamu lwakuba nti tetugenda nnyo mu gundi eyo nti emyoyo bwe givaamu kyova olaba bannaffe abakatuliki bo bakugamba nti bagitwala mu pirigatooli bagisalire emisango eyo gigira gikyabeerayo eyo ffe abali eno mbu tugisabire tugisabira era waliwo yaŋŋamba nti we mugisabira gisobola okukyuka ne kiva eno ne gidda eri wadde omuntu yafa kaakati gwe bw'osoma ebyawandikibwa bikugamba atya ng'okyali mulamu olina okutereeza obulamu bwo ng'okyali mulamu nga tonava mu bulamu buno tereeza omwoyo gwo tereeza ebikolwa byo tereeza ki kubanga togenda kuddayo kufuna chansi ndala eya kino kaakati nze kammalirize wano nawano olwa egundi tugenze ku lwataano ataano mwemu laba ejjigi lya yeekaalu ne liyulikamu wabiri okuva waggulu okutuuka wansi ensi neekankana enjazi ne zaatika owulira amaanyi omusajja geyina entaana ne zibikkuka kiri kyobadde obuuza emirambo emingi egy'abatukuvu kati awo olina okulwanirira obutukuvu egy'abatukuvu abaali beebase kati owulidde beebase kati ndoza tukomyewo ojjukira nga Yesu agamba ono tafudde yeebase weebase kati script entuufu teri kufa
obitegeera naye kati tetu bino kyova olaba tukatiriza kiri kufa ne kutulaga mulambo ne tutya nagundi yafudde bambi jangu labe abaali beebase ne bazuukizibwa ne bava mu ntaana bwe yamala okuzuukira ne bayingira mu kibuga ekitukuvu abantu bangi ne babalaba nti naye omwami w'ebitongole kati wano nakambuke ngenda kunoonyeza luli entaana avaayo ddi Yesu Maria Magdalena ndooza waawano waliwo abakazi bangi abaayimirira ewala omulambo gwa Yesu bagutadde mu ntaana Yusufu nkaaga nga wali mu kunoonya wanjagala wali abakyala abo abasooka okusisinkana oba okutegeera oba okulaba Yesu nti azuukidde wenjagala tutegeere lwali lwakumeka then tubalemu tulabe kale kati asamukege manya Luno wano tetuliwala thank you tuline yangende pastor netayagala bwa pastor kabwagala kamuyite mwami ne mwami Kasirye tugezako okulaba ntutematema ku Easter kyekituufu biki bye twali tetumanyi naye twetaaga obimanya biki bye tulina okukola ku Easter nga tubikola biki bye tukola ku Easter nga tuteekeddwa bikola ng'ebyaddala tubikola mu boolyawo mu butamanya. Roland yali ku kamera ambajjukiza JS Medical Hubs abo baliwo okujjanjaba balina nsana bakubire okweza ennamba zolabako JS Medical Hubs bakubireko banoonyeko omusawo gino gyabakwata inama ebikutawaanya ekirala akozesa ddagala lya habo terina effects zonna nti oba olya wojjanjaba kino ate ofuna kino ate olwala kino no lirijja kuleka nga oteredde bulungi nnyo nini ddala tubaye tufunyeyo kati Luno okuviira ddala ku 26 kati okuviira ddala kumpi ku 61 kubanga wano bakugamba nti awo Mariyamu katusome nsomewo kale soma kuva ku mmeka kuviira ddala ku 61 tumaleyo awo 61 paka ku 62 tugende mpaka tujja kugenda mpaka ku 65 paka ku 65 okay 66 tulumalireyo ddala kati kanve ku 62 naye enkya enkya lwe lunaku alwaddirira olw'okuteekateeka bakabona abakulu n'abafalisaayo ne bakuŋŋaanira ewa Piraato 63 ne bagamba nti omwami tujjukidde omulimba oyo eyagamba ng'akyali mulamu nti ennaku bwe ziriyitawo essatu lizuukira 64 akale lagira bakuumire ddala amalaalo okutuusa ku lunaku olwokusatu abayigirizwa baleme omubbamu abayigirizwa be batera okujja okumubba bagambe abantu nti azuukidde mu bafu era okukyamya okw'oluvannyuma kulisinga kuli okwasooka 65 Piraato n'agamba nti mulina abakuumi mugende mugakuumire ddala nga bwe muyinza 66 nabo ne bagenda ne bagakuumira ddala amalaalo ejjinja ne balissaako akabonero n'abakuumi nga weebali okisegene kati kuuma tewakyaliyo gundi kubanga bakimanye ennaku ziri 3 zeyabakola ki zeyabagamba kati bwogenda mu Luno 28 bw'olusoma awo bakulaga Mariyamu olunaku naye nti ku lunaku olwa Sabbiiti Luno lwe lutandika olulabi ku lunaku olwa Sabbiiti bwe lwali lugenda okuggwa eno Matayo chapter 28 okigede lwali lugenda okuggwa okuggwako olunaku olw'olubereberye
mu nnaku omusanvu lunaatera okukya Mariyamu n'agenda ne Mariya owookubiri ne bajja okulaba amalaalo. Ku lwa Ssabbiiti luli akesomere saagala nnyo kuba nange wantutte dda speed. Tuli mu Matayo 28 chapter esooka. I mean verse esooka. Yes, verse. Naye olunaku olwa Ssabbiiti bwe lwali lugenda okuggwaako ng'olunaku olw'olubereberye mu nnaku omusanvu lunaatera okukya. Mariyamu Magudaleeni ne Mariyamu owookubiri ne bajja okulaba amalaalo. Nze kye mbadde njagala kubanga bagambye wali nti olunaku olutandika bwe wali osoma olunaku weekend batandika gibala lwakumeka. Kansomene kana ak'okubiri verse 2 laba ne wabaawo ekikankano ekinene ku nsi kubanga malayika wa Mukama yava mu ggulu n'ajja n'ayiringisa ejjinja okuliggyawo n'alituulako. Olwokusatu naye ekifaananyi kye kyalinga kumyansa n'engoye ze zaali zitukula ng'omuzira. Nya era entiisa ye n'ekankanya abakuumi ne baba ng'abafudde. Naye malayika n'addamu n'agamba abakazi nti mmwe temutya kubanga manyi nga munoonya Yesu eyakomererwa olw'omukaaga. Tali wano kubanga azuukidde nga bwe yagamba. Okitegedde? Naye nga luli olunaku lwali lwakumeka ku Ssabbiiti olukeesa batandika oddubala. Gw'ojjukira tukaayanye nnyo n'abasajja bano. Nze jjukira ntambulira mu bibiliko kalenda. Nja gikubuulira bibiliko kalenda yeetya. Abasajja batusomesa tutandika tusoma Monday, Tuesday, Wednesday. Era Monday tulutwala nti lwe lusooka. Naye okimanyi nti basajja batusomesa nti olwa Sunday lwe lusooka. Mu bye musome eby'essomero nkuzizaayo kubanga gwe wakafuluma ne kusomera emyaka si mingi. Sunday lwe lusooka. Naye nga kye kyandibadde kituufu. Kati badda ku kino ekya Bayibuli. Bagamba nti olunaku luli olwa Sabbaato olukeesa ku Sabbaato ng'olw'olubereberye lugenda okutandika. Kati lwe lwa Sunday. Kati Yesu azuukira ddi? Kati Yesu azuukira ku luno olwa Ssabbiiti lwennyini ekiro. Kati bano abakyala bajja nkeera. Enkeera ku Sunday. Enkeera ku lwa Ssabbiiti, ku luno olwa Ssabbiiti lugenda okukya. Yesu azuukira kiro. Azuukira kiro ekikeesa Ssabbiiti ye Friday. Kati yeyina okubeera Friday. Naye kati ekyo okisanga mu Amplified singa omala n'okireeta wano. Buli muntu agenda gamba omusajja nnabbi wa bulimba oyo. Wamala ozuukira ku Friday ne bamulaba ku Saturday. Bo bajja ku Saturday ku makya ku ntaana. Malayika yabagamba. Kati then Yesu abalabikira ku Sunday mu audience bantu be mu bali abantu be bagundi abalabikira ku Sunday luno tukuza. We bajja tebaamulabako. Malayika ye yabagamba. Tebaamulabako. Nabo baddayo eri ne bagamba Peetero. Kati ffe lwe tutwalanga lwe yazuukira. Lwe luli lwe yajja n'alabikira abantu. Kati awo tumulaba. Faawo tutwala nti lwe yazuukirira. Kumbe yazuukuka before. Kyova olaba ku Monday lwabatwala. Kati wali badde obuuza tujaguza tutya Easter Monday. Monday lwabajjawo bonna. Kubanga kwolwo yasula nabo mu kisenge kikweke mwe baali. Abajjawo ku Monday abatwala mu ddungu. Wabagambira nti temunkwatako. Amala nabe ennaku 40 ku nsi nga tannalinnya genda mu ggulu. Mu ddungu bafuluma ku Monday. Easter Monday. Yeno bafuluma genda mu ddungu batandike. Ekitegeeza Yesu yazuukira bulungi. Kaakati ekyo kukiteeka mu audience okujja ngo bagide Amplified Bible n'otandika obbalaga.
kubanga bino tebabituwandikira kyokka na bino tebabitulambululira lunaku kyolutuufu kubanga sabbiiti abaprotestant bo gye bakwata naye nabali bannaddiini nabo balina sabbiiti eyaabwe gye bakola naffe abasinze olw'essande naffe tugala olw'essande lero sabbiiti yaffe kati buli omu alina sabbiiti eyiye yova olaba abaprotestant tebajaguza Easter kakati ate tugende ku bana abagundi abaprotestant tebajaguza Easter bayita aba 7th day tebajaguza Easter abo tebagirina kale ate ogenda kusanga bano bafaza muzeeyi babayita baki baliwa bano abeeri egindi embuya bani babayita baani bano so balonze ne gwe bagenda batikidde bishop Munnayuganda agenda kubanga yakulira South Sudan gwe balonze kati bano bakatuliki abava mu bakatuliki kati ate bo Easter yaabwe bagenda gitandika mwezi gujja bajja gijaguza mwezi gujja kati ndozo biraba kati amakulu ga bino byonna bye twogera kati si makulu amakulu lwaki yatufiirira era lwaki twandibadde tujaguza Easter kati gandibadde amakulu kubanga zino ennaku zigenda tutabula bwe tunatuuka ne Christmas tugenda kutabula olunaku lwa 25 owulire kati biki bye tukola biki bye tulina okukola ku Easter biki bye tulina okukola one nakibadde nkitandiseeko tulina kutandika kwetunuulira obulamu bwaffe butambula butya twekube mu torch tweze bujja that's why ntinze every year ntegeka gift of salvation nenzizaayo abantu mbajjukiza naye gwe ogundi wali mutamivu n'olokoka olunaku ndujjukira olunaku lwe nayatula that's why sola dwerabira nti ng'ennaku z'omwezi 2 ng'ennaku z'omwezi 3 olunaku lwali lwakutaano olukeesa ku lw'omukaaga mu overnight ssaawa 11:46 musumba muteesaasira nanjatuza obulokozi olwo sisobola dwerabira omwaka gwa 2023 kati olaba lwafuuka gundi kati naye nasalawo olw'olwendoko kanene nga kati buli Sunday esooka mu June nja kujaguzanga gift of salvation olaba bwe nkoze external kati ebyo byebino ebyateekebwawo kati ekikulu kyandibadde biki bye tukola ekyo kimu twandibadde tunuulira bulamu bwaffe butambula twenenye tutambuze obulamu nga bulina okutambula in fact kwandibadde kugatta kubanga Kristo yajja kugatta gwe tunuulira abafu bonna baavaayo abatukuvu bonna ne bavaayo kati abaali abatambulira mu kintu ekyawamu ne bakola ki ne bavaayo ne batandika okubeera obumu abaali Aluwa abaali Nebyo abaali Luddawa abakalamojja abaki bonna bakola ki baavaayo it's a unity naye okimanyi tusinga okwawukana kati bino bye tutakola twawukanira ddala enjiri buli muntu abuulira enjiri ne babuulira eno kubanga olunaku enjiri emanyikiddwa yeyo gye babuulira naye buli muntu ebyobugagga byo bizuukuka kati owulira bekola ki ewaffe eno mu balokole kati tutandika okutunulira ewaffe mu balokole bwe bajjayo amafumu gundi n'akuba munne naye twandibadde bano abayigirizwa kye baakola bo wadduka eno teyali bufiya nti batidde naye baagenda twekolemu omulimu omusajja abadde naffe tukoze tutya singa twawukana gundi n'ogenda ebibyo gundi n'ogenda ebibyo tugenda kukola ki kuggwaawo bannange tubeere bumu tukole bwe tuti kati kumbe obuweereza bugenda okutandika obw'abatume ejjukira ayogera agamba nti bwe ndivaawo mulikola ebisinga ebyange byenkoze nga maze okola ki kakati omusajja ono avuddewo bano abasajja balina okwekuba mu ttooki nti naye gundi tutunulire omusajja abaddewo nga gwe twesigamyeko gwe wali muvubi gwe wali onoga mmwanyi gwe wali onogera ki kati balina unity eyo tukole tutya naye yatugamba olaba batandika okudda mubiri naye yaliisa abantu emige faith yaabwe etandika okusituka mashallah simanyi oba okitegedde kati ate lwe tusinga okwawukana wano kati ate otwandibadde twegattira kubanga bano abayigirizwa we beegattira tulina kwesonyiwa na kwegatta ekyo twandibadde kekiri toto oba nkinyonyola toto emirundi emeka kwega tubeere buziba ng'amazima gennyini nti manjeri yanyiiza kwolwo lwe nnoonya manjeri tetulyako emmere olumu ne tugenda nga muganda wange nsonyiwa omusajja ono yayiwa omusaayi guno nsonyiwa manjeri ne manjeri nange nkukoze eki naye nga twakavaawo ng'ate ndese manjeri mukwano gwange ati nabadde naye nga twakavaawo gundi n'omuwulira
alinya katuuti kutandika kuwala mpaani kati this is wrong kifo ekyo kati bye tulina okukola mu kiseera kino ekirala kyandibadde ki tukitunulire kifaanana wano otandika okutunulira obuweereza bw'abakyala trust mu bo b'abasiraamu tebaagala kumanya abakyala mulina kubeera eri manju naye okumanyisa kwa Yesu ebibaddewo byonna ministry y'abakyala wetandika okukola intercession ministry etandikira wano ey'abeegayirizi ebyo badde obimanyi awo ng'ogyeko biri betwalaba Kaana yeegayirira mugundi ng'agira Kaana yagenda lwa bizibu byayagala mwana kati ebitaliimu kugira gundi biri wano mu 27 na 28 yenkulu mu Matayo awo obuweereza butandika okutunulira obuweereza bw'abakyala era Peetero atakiriza mu bakyala yagaana edda togaana tosobola twala jangu wano tulina okukkiririza mu bantu bano kubanga bali by the way mu science simanyi bawakola kiggwe mu kusomako naye mu science batuga nti abakyala balina gundi za mirundi balina gundi za mirundi 7 kati balowooza mangu nyo kane wa tugere ku mulambo gwa mukama that gundi gye balina tugufuire kaka wowo tufuire musanga ne ku mulambo no tebatuka bakoma ku jjinja okisegeera kati balina ekyo kati wano tulina okutandika okulabira obuweereza bw'abantu bano ministry balina okwagala okulira tutandika okugigabanya wano nti mumukole bwe muti tubalabe mukisobola mumukole bwe muti tubalabe bitandikira wano naye tetubikola so twandibadde tusitula abaweereza bonna ne tugenda out wanji naye twetaaga service tetwandibadde na service wa Sunday tota wana batu mubereyo eka muli emmere yammwe mubereyo mukole bwe muti era wana basumba tebagenda kunjagala kotere inajja kumpita mu kanisa yi tetwandibadde na service tulina kukwata baweereza bwokola gundi outreach y'abaweereza tugende tutandika okutunuulira twetunulemu kubanga abantu zino endiga zetu kusumba tezirina buzibu ffe tulina obuzibu nze naawe samifa abaweereza balina obuzibu tewali mulala naye kati zote zina tabu wano kwaje tuziga wano tulina okutereeza ne gundi kwaya bwe wajja bwoti n'okola bwoti ne gundi kakati banaye twetereze omusajja ono yatufiirira wano infact tulina nakutuula ku firimu ya Yesu tutandike giraba nebuuza bameka abalaba firimu ya Yesu eno nga baweereza twakomadda gwe tewali mu Sunday school gye wakoma twakomadda kati mbadde nkusaba olwaliro boddayo tuulako ku firimu eyo by the way genda olabe person of Christ gyoba olaba tuula ogirabe olwaliro luno lwenkugamba sami ogenda kulabanga naawe okola ki ne reviewinga ne kuba mutu wano we twandibadde tutuulira ng'abaweereza ne kabona waffe omukulu ne tutuulira firimu y'omusajja ono njogedde ku firimu ne tukkaatiriza ebyawandiikibwa bino twetereeze tutya gw'omanye kiri mu makanisa sami nze ndi muweereza omusumba abeera waggulu katuuti twekuba okuva mu basumba waggulu wanji mpaka n'endiga ate twagala n'endiga zituwalanireko era endiga etakuwalanirako tebayiyo kati awo wali obuzibu kati ekyo kinene nnyo olaba ng'ekitono it's a big wano twandibadde tetutawana nakola service lwa Sunday tugamba abantu banaye mubeereyo mu enjoyinga Yesu wamwe mulabe ku firimu ya Yesu waka sikugambye omukyala gwe balyogerako yoli onaze nti abantu tulina abantu kyoyogeddeko ekyokulwana entalo tulina abantu nti bo woyogera ku kyabwe kye baagala tebeetaaga mmanya tebeetaaga mmanya oyogedde ki nkugambye bayibuli egambye tebaawulidde kyayogedde abamu baamulumbiddewo olw'okuba ayogedde ku kyabwe bayibuli egambye nti abantu bange babuze olw'okubula okola ki okumanya kati tuddeyo nze nkwegayiridde muganda wange nze jjukira nina essomero ya Rise Learning Center abaana twabatadde ku Lwokuna baddeyo eka naye abaana kwolwo olunaku baalabye firimu yokka tebasomye twabatuuzizza era nembafumbira emmere nembafumbira ennyama nembafumbira omuceere bulungi nnyo nenfumba nakoze ku makya balidde amajinga kuliko amata bagize olunaku lwabwe lwa kati bwe baamaze baka kati tule tulaba omusajja ono bwe yatufiirira
abaana twabategese bajjeewo basome n'obalabisa firimu. Gwe omanyi kye kitegeeza? Fiizi tusasula kulaba firimu. Kati kino kigenda kumujja eno wansi kubanga Bayibuli eyogera etya. Bayibuli eyogera etya kubanga luno nnaku nadde nina obalirizi ngamba te baddeyo eka naye nga bagenda mu Easter kubanga bino biri mu religious education. Abazadde bagenda kukyawa. Ekyo kye nnina okukola. Olunaku amaze obalabisa firimu bulungi nnyo ne balya ne banywa bulungi nnyo ne batula ate ne tusibayo olunaku lulambanga ne holiday package yaabwe kubanga mwabaddemu kye bagenda okushedinga mu gundi erimu amazukira ga Yesu ku pepa yaabwe twakitaddeko ate ku pepa emabega ne mbateerako nti buli omu tukolereyo kyonoolaba mu Easter eno. Kati olaba ebintu ebifaanana bwe bityo kati abaana tubasomesa bwe tutyo waliwo abakwata bwe bati kati baatudde ne abaana baakaabye nga balaba bakuba Yesu kati ate ng'olina obbannyonnyola emigga emiyitirivu. Kati I think ebisinga ki kye tukola kye tutalina kukola ki bye tulina okukola ebyo tubitegeddeko twekubemu ttooki kye kisinga obukulu. Tusonyiwagane, let us reconcile. Bulungi tukkiriza ffenna ekinnyumira kiri kino alwana n'ono alwana bano abalwana ababiri banabo bakimanyi mu bwongo nti okulwana tekukola naye basigala beekuba. Ekirala I think kyenjala nze twongereko ku Easter eno tulina okwebuuza ekibuuzo buli omu yeebuuza ekibuuzo nti igwe nange nja kyebuuza na buli omu alaba weweekubamu ttooki byokola biweesa Mukama ekitiibwa. Katonda ali proud of you nti ddala we namuyira omusaayi gwange ti omusaayi gwange gwakola oba wakutundira akaaba n'agamba naye kaakati Mukama nziba nange nayira ky'omusaayi gwange olese kinene kinene nene tukigendamu kati naye gwe weebuuza ekibuuzo Katonda waakulaba teyejjusa kuyiwa musaayi gwe era bw'oba weebase bw'oti ng'oli mu siiringi ye ennyumba gye wazimba tandika okulowooza oba oli mu nnyumba y'amabaati nga bw'obalayo emigongo gy'amabaati egyo lowoozaako nti naye ddala ddala omusajja gy'ali eyo yatufiiririra gwe yanfiiririra kati kyetwale mu paso gwe yanfiiririra we neekubamu ttooki oli proud of me. Kale kati biki byetukola byetutalina kukola era nga tubinyumirwa nnyo byetutalina kukola? Ekisookera ddala amazima gali nti ate ffe twandibadde tetwetika misaalaba kutambuza kkubo lya musaalaba kifo eyo doctrine eviira ddala Roma. Kati nyinza okutandika okulaga kino si kuzaayo bantu mu nnyiike na nnaku kuno kusinza kifaananyi kyennyini kubanga ku musaalaba yavaako bw'avaako ku musaalaba takyaliko musaalaba ne gusigala nga guli ki empty. Kaakati tunoonyayo omusaalaba ogusinga obunene abamu nno bamanyi n'okukwata omuntu ne bamuteekako batambule naye nga bamusitudde bakaaba woowe. Kati naye kiri nnyo mu baganda ba ekyo kyekimu ku nsobi ze tukola kubanga abaana baffe tubajjawo wansi nga tubalaga nti naffe tulina okubeera nga ye bwe yakola ki kyokka ng'ekyo yakikola kyaggwa so situddayo eri kwa yalina okubaawo kyobulaba nkugambye end of that day bamaliriza bali mu ggamba bannabyafuzi mulekerawo okubba muyitiridde obubbi muyitiridde okukola bwe buti kale guudwe naffe yandibadde kwenenya okugamba gundi naye awo nga nabo bamulumba naawe ndaba wasamuka gundi naawe kati awula obumu buli luddawa naye abantu beekubye ku gudu furayi kino ekiriwo kintu olabanga ekintu ekyokusa ezajja babakwata live tolinawo obyegaana ng'omuntu akyalina teri edit nze olumuntu ne ŋŋamba naye oba ne zino TV okubanga tulina TV nnyingi ate kitukoze bubi okusinga obulungi abasumba because kati buli omu omanye dda obusumba naye yabanga n'obusungu nga abakola mu editing banagala naye musumba wano nedda netukajjamu era nga amanyi n'okunyiigira nawe ga kati akolwa kite wekagenderamu
lwaki temwakajjeemu n'obuuza wakwogedde naye kati bakola live coverage ezo tezirina edit bwezebweze live yutuzigula netuziteeka ku migongo ontegeera ekirala nze ndowooza oba luli I think twalina LTV top eyo teyaliwo ndowooza n'okufuna katayimu okugendako ku rediyo nga katono nnyo nga tokamalira nnyo mu bintu bitagasa webakakuwa kali precious nnyo kakwatanga kalira n'obuulira naye kati omusumba ajja essaawa 2-3 ali ku TV ye boosi yeki n'alyoka ayogera buli kimu kyayagala okwogera abantu bayogedde ebintu ku Good Friday n'ogamba mukama kati kiki tuli kati ekyo kyennyini kyoyogera kye kibadde ekyokubiri ku kyembadde ngene okugamba nti ensobi gye tukolerako mu kintu ekyo kwe kugifuula battlefield abantu batulwanireko entalo zaffe nga twesigama Bayibuli tukozesa Bayibuli tukozesa okufa kwa Yesu tukozesa amazukila ge tukozesa ebyo ne tuyamba okukubirwako batukubireko batwanireko ku ntalo zaffe. That's wrong. Era ekyo kimu ku bintu ebibi bye tusinga okukola. Ekintu ekirala kutamiira. Mama n'abalokoletedde batamiira wangi kugireyo omulokole nga munywa mwenge bulungi ojjamu ngabo naye ninawe kati nina omuntu omu wano sijja mwogera pasita bamusaamu nnyo ekitiibwa wano era mbalaba mu comments awo bamuyirawo mu left right and center omwogerako naye kunze nganze omuntu personal information gye nnina erina n'obukakafu senga nali muntu nga siri ebimu sibireka nendeka nga tewayitibwa kankyogere ekyo anti okuyitibwa mune tosobola mmanya umanya mu bikolwa byo bali balabira mu bikolwa byabwe senga nali nti njagala views content senga bamwevuma naye ajja ku katuuti n'ayogera ebigambo n'ogamba ono yatutwala mu ggulu. Nze nina omusumba kyolaba ŋŋamba abantu era twakyogerako luli gezaako okutegeera Katonda wo nga ggwe. Nina omusumba alina abavubuka naye bwe tumwogerako abantu bavaayo ne batabuka naye bwe nzize mwogerako nendeeta n'ebikolwa byakola ng'abuulira nendaga signs abantu batandika okuzuukuka n'akajjayo abaana 36 okitegedde 36 naye ng'abaana 16 abeebaseeko n'abafunisa embuto naye alina n'omukyala naye bano 16 naye nga buli afuna olubuto alina oddujjamu eryo tteeka kubanga omukyala yamuteekawo wa kifaananyi aziziseewo muzizike nti mukyala wange ajjagira banange tulugire naye bonna alina statement egi kati ate bayiza abasajja kino kye tutamanyi abaana bawala abo balaba wangi beebuulirako benyumiza gundi lero gundi kati bagenda okugwa mu kagundi nga bonna 16 abakoze ekintu naye abagamba gwe nsookeddeko sigira era nekyenkola kino kisukka we batyo kati bino ebintu we tujja ntubyogerako tuba tetukuba naye njagala mwami Kasirye wajja wano n'agamba pasita gundi ne gundi waba afunye amaanyi agamwogera nze ate mwogera mwe mutiitiira nze tunuulira nnyo kyamwogeddeko olabe tokyawola okuba ayogedde erinnya ly'omuntu oyo gw'oyagala ennyo because omusajja omu ye banali nkola kwali n'agamba abantu bagenda kuswala n'okumenyeka emitima ng'ali mu ggeye naye akaaba alabe nga n'omusajja wa Katonda ujjo gwassaamu ekitiibwa naye amuli ku mugongo amulumbye naye azze asonze so Easter si kutamiira Easter si kulya buli nti leero tulidde bannange kati abakyala bano ban'okunoba obadde ki tebamugulidde lugoye bakyaliyo nnyo
nze n'owange akedde kayisaawo ku makya naga olugendo lwenjagala lwena kitundu leero kumakya ŋŋanva mu kuweereza nasuze kalangala nkedde kumakya empewo y'okunyanja enfuye gwe n'omanya nti kati omukyala nadde ndowooza nja nakwebakamuko mu booti nti neebakemu ayingire empewo enfuye seebase kati ntuuse nga nina okwojja nyangu nkusange munaye twakkiriziganyiza essaawa zino twogere ku ki omanyi ekibaddewo ankene omanyi Joe yono ne Joshua tebafunye bugoye bwa gundi naye anyway luli twabagulya ze bataagira gundi kuba kati nabakola akakodyo ewaka nabaterawo safe box buno nabuyita Christmas box kati obwa Christmas buli naku mbateeramu kenfuna nteeka mu kenfuna bagenda obumenya nga mulimu ezengoye mulimu ebintu bikola naye Easter kati Easter neno luli olugoye lwenjagala lwena kitundu kozi lwe tugenda mu kusaba nti notegera nemmanya kati alusabye nti bwe tuba tuvaayo wakati olina kye waakoze oba kitegeera so nze ndowooza twekube mu ttooki abadde okyatuwa bye tukola so etamiiro lya bikano bya mirundi mingi nnyo discipline mu bye tukola ennyambala badde manye ettamiiro lya mwenge kakati abasinga bamanyi mwenge era nanke mbadde mmanyi gwokka bino si mwenge gwokka lambululu ennyambala yokka nayo ttamiiro waliwo omuntu ng'ali mukiyita mutya abali mu lunyanyumbe ng'omuntu ali addicted addiction nga kyamwambala nti ye bw'alina okwambala nabadde ku nasanga tukola ebibuuzo byaffe bino byetukola ebya end of term agundi mid term nendaba abaana abasiraamu abalina swigida bannange nga bambadde bubi bali mu kisiibo ekyasinze okunzijira nga bw'oyogedde kati mbadde mmanyi mu kisiibo abantu bano lwali badde naye lwayambala ne ku kundi ku luno ne balikola ki era nabuuza kiki ekyagudde mu basiraamu ate yidi ekisiibo ekya kuruhani ekyaleeta mbu kuruhani neevaayo nejja ate kati kyebalimu kyekino ekya kuruhani gye bakkiririzaamu ate ero basinga okwambala obubi beti naŋŋamba ndi kati abo muwala wange naŋŋamba muwala wange akola ebintu naŋŋamba bwe watugamba twagenda mu .com golooza yali .com w'abalokole bokka n'abaprotestante n'abaki .com yayingidde mu basiraamu naŋŋamba gwe tonnalaba abo bolaba babikanga emitwe kubanga gye bakolera ku bali baliko baki naye be basinga okujjayo buli buki kakati waliwo omuntu nga yatamiira ekyo addiction nti ŋŋenda kubalagako ebisambi ne bajja mu kanisa saakunyumizaako ekanisa gye nagenda ne bantega abawala batudde ebisambi nga byonna biri wabweru olwo sirukuwangako sinalukuwa gyompadde ofukamera senga ntuulaku kamera nenjogera bajja kuwa abantu abasinga bonna katoto nalumba gwe ng'ebimu olina nakuzimirira n'ojjukira ekyawandikibwa kye wasoma ekibi badduka kidduke nenga musumba njagalako temuyinza kutega musumba bisambi biri mu maaso bwe bityo omuvubuka mutega ebisambi ebimyufu bwe bityo oli muntu enjiri ogibuulira otunulayo tojja butatunulayo kkiriza obagaana amaaso newomanyi tegyotunula ate gaagalira ddala okudda kati n'olyokoga nti yesu akola oli n'akolera mu amen ono bamuwendudde so kaakati waliyo abantu abaatamiira nti bo obulamu bwabwe bajja kubeera batya nesimu eno ng'oli eva newaba mu kyakya aba ayina ogikebera naye ba tebannagimukubira nze bwe ŋŋambye that's why gwe kireese wano naye bwe ŋŋambye gye nabadde ku gundi ne mbagamba nti osobola okumalako ennaku 3 nga yesu ze yamala mu ntaana nga toli ku whatsapp eyo obuuza baliwo ababadde mu kyaki ndi kuba n'aba .com wano mu .com kati nange mbuuza gwalimu mu mugundi mu kamera nkubuuza osobola okumalako ennaku 3 ng'essimu eyo gyesonyiyeeko ngoga kati ku luno njagala kubeerako mu presence ya Katonda kubanga nsinziza eggulu ne likka ekyo nkyebaliza Katonda abantu ekyo tukimwebaliza ankozesezza kubanga nagenze kusomesa kusinza ne tusinza ekibuuzo kinene kati nembagamba osobola okumalako gwoleesa essimu
ebimu ku bintu olandi osobola n'ogamba nti naye mu East eno kanjesonyiwe katera nekyaki kino ekibuuzo kigenda eri bagirina ng'ogirina kati olandi muggyemu yasobola omumalako kwatagirina tuli ng'ogirina omusajja akola mu midiya yo sebo abali ku mukutu mwe muve mu byokusaaga tetusobola kuba na musajja kati kino lwaki mwakinga nzisi omusajja nga akola nga talina gwe nawe tubeere serious mugulire omusajja simu muve mu byokusaaga mugulire esimu ne bamubba obabbi bwe bali gwe tebakubba nko simu nze bakanzi b'essimu emirundi 3 kati bena twabigumira babbi nange nali mubbi ndi omu kwabo kati ekyobubbi si kipya naye oluvaawo kati alina mumufunire essimu kati ab'okumukutu bagifune kiki tuswaza ekyo omusajja talina simu naye gwagirina osobola okumala ennaku 3 nga togirina n'ogirekaawo ne weeyawulako n'ogenda ku lusozi ku Prime Mountain eyo gye mwagala ennyo n'ogireka bassebo ne bannyabo njagala kubeebaza mwebale ku lwa puroguramu eno mwebale mujaguze nga bwe mwagala okujaguza naye twandibadde twefumiitiriza nnyo ku ki ekyaleeta mukama waffe yesu mu bulamu bwaffe nze alani tewaali ndabyeko tewaali mpulidde singa yesu teyajja era lwaki yambonaabonera yalina kumala kuyiwa musaayi yajja ayiwa omusaayi gwe nze nsobola okuddizibwa obujja naawe ali eyo n'olw'ensonga eyo nyweza ekyo ky'olina kitwale nga nsonga nkulu kwata ekyo ky'olina kijjukire buli nkya n'eggulu omanye nti Easter si kulya buli mmere si kusanyuka busanyusi naye kwenenya kwezza bujja kubeera bumu kukola ekyo Katonda kyatwagalako kama abanjagalire lunaku luno lukulu nnyo abamu baagala kunywa mwenge abalala baagala kukola abalala balina ebisoomoozo bingi naye twonoona ngendi gye tugamba nti kwenenya ng'okwata mu kifuba ky'ogambe nti ayi yesu olwaleero mpulidde ekigambo kyo kyenva nkwebaza era nzikiriza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange ti ndokose nate sangula amannya gange mu kitabo ky'abafu ogawandiike nate mu kitabo ky'abalamu kwano gwange yesu wanfiirira wazuukira ku lwange kyenva nkusaba ojjo nnyambe mu lugendo luno olw'obulokozi n'ebisoomoozo bye nnina mu bulamu gwe sitaani tolina buyinza ku bulamu bwange kuva n'olwaleero nkwegaana mu linnya lya yesu omwana wa katonda omulamu mukama abanjagalire abankuumire mu kristo yesu mukama waffe nkwebaza okunfunira ku budde because nkimanyi zino ennaku obeera ne tight schedule kubanga nina olunaku okuŋŋaana lw'abafumbo kati essaawa so nkwebaza okunfunira ku budde obwo era nja kusembyayo nange nga ŋŋamba nti ffe tujjawo ne twogera ogwaffe gwakwogera nakubasomesa okukkiriza oba okubigaana kuba kuko naye nze njagala nnyo omuntu awuliriza n'awabula on principle nti waba ayogedde nga bali abatujja wabula kusuula nabiki ebyo naye saagala nnyo bantu batyoboola na kuvuma njasembyayo kamu akagamba nti kweno kyano mukama yandinyambye nampa abantu abali soba abatali soba muveeko omunaaterera munadda ekirala nze siriwo wano okupromotinga kyaki yonna siriwo okupromotinga muntu yenna wabula nkusuubiza nti yenna gwe nnaalaba nti ayina obubaka oba oliawo buyinza okuyambako mu kuzimba omubiri gwa kristo nja muleeta so mwabanyiiga olwokuba boogedde ku gundi ne gundi tunuulira nnyo mwami Kasirye lwaki ayogeddeko ono sembyayo kimu benkyaza bonna buli wooyogera omuntu yenna oba no going up personal with someone oyinza ogoing up personal through olina kyonyonyola n'oyogera erinnya ly'omuntu
noyogera ki? Take the responsibility, you own it. Tojja wano kwogera bintu nonsuubira nti ate nze Sami nja kulwanira entalo zo. Sigenda zirwana. Wojja n'oyogera erinnya ly'omuntu wakulumba, omuntu yenna wakulumba. Yogera erinnya ly'omuntu ng'olisitedde era ng'omanyi nti you have proof, ng'omanyi nti by'oyogerako bituufu. Ng'ojja n'oyogera by'oyogera. Tosuubira nti ate Unique Media abagirwaninga bonna oba Samikere ngenda kudda ate nkulwanira entalo. I am not going to do that. Era we banantuukirira nja kubagamba nti nno munnange nno mulaba bye yayogedde nze ye yabyogedde. So you own it. Tojja wano kwogera palapase nakoona amannya g'abantu. Kale nze nga nze bannange mwandibadde oba mundeka, nze mundeke. Manyi Katonda wange bannaaye, simanyi lwaki enviiri zibalumya omutwe. Nze sikiriza mulenzi asiba nviiri, sikiriza muntu yenna mulenzi yeekolako ebyo by'okwegira, sikiriza mu earring, sikiriza mu kintu kyonna. Naye nze okuzza enviiri ezange. Akati na kino kibannyonnyole badde saagala kuyingirira gundi yo climax yo nti enviiri zo toyagala kugenda mu saluni buli kaseera kusala nviiri. Kibannyonnyole bage njagala kuza nviiri zange, njagala kuza nviiri zange, saagala kuba mbaako.